ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تلك درس يا asatu mwebiri. Naam. Era nga bagamba nti idgham twakiraba omulundi ogwaggwa mu nga tusoma tajwid. Ojja kuddayo obeere nga atewekanya mu notes zaffe z'emabega. Bagambye nti before shadda if there is a letter with jazm, the letter is dropped out in reading. Nagamba nti idgham, the letter that occurs before jazm is then combined with the shadda. Nchidem, before shadda, if there is a letter with jazm, bagambye nti before nga tona kutuka ku shadda, if there is a letter with jazm, senga wabawo ennyukuta nga ya sukun, naam, jazm nga ya sukun, the letter is dropped out in reading. En ya sukuni ogireka togisoma, naam, ya'an ogi-ignoringa. Nagamba nti bakiyita idgham. The letter that occurs before jazm, eno that occurs before eno eriko sukun, is then combined with the shadda. Eno ogigatta kweno, naam, ya'an ogisomera wamu eno okolaki n'ogireka. Naam, singa osisinkana ennyukuta nga ya sukun nga maaso gaayo waliyo shadda, naam, eno ya sukun ogi-ignoringa tokolaki togisoma. Naam, nga Allah bwe yagamba mu suratu Kafirun, wala ana abidun ma abattum, noraga nti abadetum, kiri abadetum naye tuga nti abattum. Lwaki? Daali togi-ignoringa because maaso waliyo ki shadda kutta. Ntegedde, genda olabewo. Tugamba nti qatta so si qadetta, naye tuga nti qatta, naam, eno tukola ki tugibuuka. Tuga nti qatta so si qadetta. Idgham, tugamba nti idgham kyeki? Idgham tugamba nti kwe kusisinkana ennyukuta empeerere ng'esisinkanye ennyukuta eya sukun. Ntegereka kati eno ya sukun ebulizibwa mweno empeerere nizaatulwa ng'ennyukuta emu. Naam, kategedde, tugamba nti kwe kusisinkana ennyukuta empeerere ng'esisinkanye ennyukuta eya sukun. Kati eno ya sukun ebulizibwa muki? Mweno empeerere nizaatulwa ng'ennyukuta emeka? Ennyukuta emu. Ntegedde. So ontuga nti qatta so si qadeta, wattu so si wadettu. Tuga nti bakuwa ne example no wansi ng'egyo nokolaki okubisomamu. Tuga nti wattu idhwa so si idhwa. Watuga nti idhwa eno ebulira mweno. Tuga nti idhwa, naam, kulla so si kunilla, naye tuga nti kulla milla. Naam, idgham bighayri ghunna twabisomadde ebyo. Milla alla, okitegedde? Nkudiramu qatta wattu idhwa kulla milla alla. Naam, stawwa so si stawwa, nedda, ekyo kyoba osomye kirala. Wabano ntuga nti stawwa awwa, olaba, so si awwa, nedda. Tuga nti awwa eno tugireka. Awwa ladda, naam, ladda lukka halla so si halilla, naye tuga nti halla. Wawwa, okirabye? Wawwa. Kati wano woteramu ki? Ekinyindwa, because kati eno ebeze mu idgham bighunna, oba olina okuwuna. Tuga nti miwa, okitegedde? So si miwa, wabula olina okuwuna olwaki? Olwa nun sakini ekoze ki? Ezze. Ate ng'ennyukuta eddeko mu maaso yaki? Ya idgham bighunna, okubuliza okulimu okuwuna. Kati eno tugenda gibuliza mu ki? Mweno nga tussawo okukola ki? Okuwuna. Tuga nti okuwuna ly'eddoboozi erifulumira nal khayshum mu bituli by'ennyindo ebibiri
nga tokoseza ki nga tokoseza lulimi toga nti ddoboozi erifulumira mu bituli by'ennyindo ebibiri nga tokoseza ki lulimi tuga nti miwa nam miwa maya sorry you siya mayu nam laya ntegereka ayu na so se ayu tega ayu miu naam ni wano usoka kuona kuchinga tunakola ki tunakweta mim toga nti amma manna imma mimu so si mimu naye tuga nti mimu kumi kama enewulira mweno kishegede kama kishegede so enkya inshallah tunalaba example zino tulabe butusobola okwapplyingamu amateeka gano getukoze ki getulabe wano inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.